mwana tawetwa twagala kabaka ofumuteri erigere ebitendezi aliwa asoma lunjo kutewa tuko mwana tawetwa twagala kabaka ofumuteri mbalamusizaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okuwagira Media Choice Telefina yenze Saalongo Kanka Kapita ze mutesiteesa omukulu mbeebaza nnyo mwenna abatuwagidde ne neebaza nnyo ne ttiimu ensunsuzi ebasunsulira bino bye mulaba jogo nsekere n'obukina kulira olugero seka wake weeyolera n'abannyini bubeera bamudenze sawa eno bamulumeteega buno Obuganda tekiri bakugwawo n'abali aba basinga amagezi kyabalema okusaanya Obuganda nsaano ku mazzi kagumba weegoge bulica n'oŋŋamba kambeeko obubaka bw'empisaawo wano nga ntandika mangu nnyo. Obubaka buno bwabadde bwa vidiyo ya Charles Peter Mayiga ng'ayogera ku bulamu bwa Kabaka ndyoke nzije mu bwangu nnyo okukola ensonga gye tuzze okukola olunaku lwalo. Kambuyiseewo katono ate mbeere nga tutandika. Myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era ne kitawaanya obulamu bwe ne kitaataaganya n'emirimu gye. Kisaanidde yeewalire ddala emirimu kubanga emirimu emingi gye gimuleetera okukoseka. Abakugu bano baalagirira Ssaabasajja bakugu bannaabwe abakolera emirimu gyabwe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bw'afuna n'obujjanjabi. Ssaabasajja yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga ery'e Namibia era kinajjukira nti mu mwezi ogw'Akafumulampawu Katikkiro yategeeza Obuganda Ssaabasajja yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi. Ne wetuwogerera kati Ssaabasajja akyali Namibia mu mikono gy'abakugu. Kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza Ssaabasajja si mulwadde muyi era tali ku ndiri wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu ng'ali mu mikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala. Bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda bumanye ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekikugu ddala. Amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kumukumu beere bagumiikiriza era tuwonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuusa. Tuwongere okukuuma okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Awangaale ayi Ssaabasajja Kabaka. Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba omukubiriza olukiiko lw'abataka Omulangira David Kintu Wassajja ku lw'olulyo olulangira nange Charles Peter Mayiga. Obwo bwe bubaka obuyise Katikkiro bwe yeeyitinkiriza n'okwetumiikiriza. Obwo nno nga bwasomeddwa mu kiwandiiko ekyogerwako nti kyabaddeko Katikkiro nga kikiikiridde ab'olulyo olulangira era ng'ekiwandiiko ekyo nti kyakiikirira abataka ab'obusolya era ng'ono yagamba yeebaza abantu ye kennyini. Puroguramu y'olwaleero ekwatagana ku kifaananyi kankikusiigire nga mu makaago mwennyini nnyini house boy bw'anaakukiikirira okwogerera ku buko giwawasa oba okwogerera ewa kitaawo nga house boy oba muyite yaaya oba gamba omulunzi w'ente gwe waleeta okuyambako okulunda ente bw'anaakiikirira ab'ekika kyo agende abakiikirire mu lukiiko ayogere era asalewo ebyokusalawo aleke nga yeewadde n'emirimu okubanga ye yekka abuuzibwako kyekifaananyi eky'obubaka obw'ensoso okubazannyira obwa Charles Peter Mayiga. Mu kitiibwa bye tumanyi eby'obwakabaka bwa Buganda nga ntandika puroguramu eno ife abakopi ffe bannannyini bwakabaka naye ate si ffe tubukulembera eriyo olulyo olulangira. Mu balangira abo bennyini nga bwe baba mukulembeza ekiseera ekyo
ffenna bakama baffe be bataka abakulu b'obusolya abo bajjajjaffe muli omu mu kika kye ekyayitaba mu linnya erimuyitibwa ekyo ekika mw'oyitaba oyo mukamaawo be bannannyini Bwakabaka. Kimanyiddwa bulungi era nga kyalwatu nga newankubadde okudibizibwa okwennono n'obuwanga bwaffe saako n'enoolezo n'obulombolombo bigenze bisaanyizibwawo, abo bennyini be batuula ne basalawo ne bakuba n'ensonga y'okuba nga beebuulirira n'okwebuuza mulangira ki abagenda okusobola okuddako okulya Obwakabaka n'okulya Obuganda. Kitegeeza nti bankizo nnyo, bantu bakulu nnyo mu miteeko egyateekebwateekebwa okuva ku lubereberye nga nakati Omuganda gye yalibadde agoberera. Kakati ekifaananyi kye nkusiigidde ekya omukozi wa waka house boy okugenda ne yeewa omulimo ne lwatatumiddwa, ogendanga mu baganda bo bajjajjaabo n'atuuka ne ku buko yonna n'atabaala nga ye yawaayo ebyogerwa era ng'avaayo n'ebyokusalawo asazeewo nti bw'ataba ye tewali mulala ayogera. Mu luyimba olwo olutandise twebaza nnyo bannaffe mwenna abasobodde okuba enduulu. Oweekitiibwa David Wamala nkwebaza nnyo okubanga gw'omu ku bayiiyi abayiiyiza mu luyimba olwo message enkulu anaye nga njaddu baleetera mu bulambalamba egamba twagala Kabaka waffe Mutebi, ebikere waatali bitembye enjuuye bigiwalampye bigirinnye. Obubaka bukulu nnyo obwo ate nga mubwesigameko, naye obubaka obwo si y'ensonga y'olunaku olwaleero. Oluvannyuma lwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okubanga yeewakana ebigambo bya Kabaka okuba nti tali Namibia, ate yazze ejjo ne yeetema engalike ne yeekyusiza mu kitinga embazzi, ye n'abo baayogerako wakati mu lukiiko olw'abamawulire mwe twalabidde omulangira atakyalimu nnyo bye tumubalako nnyo, takyaggyibwako nnyo bujulizi mu Bwakabaka bwa Buganda, oyo David Wasajja nga batudde mu lukiiko n'akwotinga nti nno Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba y'omu ku babadde beetabye mu kuwandiika ebbaluwa eyo. Ebigambo sisobola kubanga mbimwogerera, mubirabye katambi akatandikirwako. Amangu ddala nga bwe yabulambika olunaku ennaku z'omwezi nga 18, ate bannaffe abataka abakulu b'emituba mu lulyo olulangira baafulumiza ekiwandiiko ekyegaana ebyo byonna bye mulabye mu katambi ako nga kimwegaana n'okuba nti nno bye yayogedde bibye nga ye yabyeteereddewo. Ekiwandiiko kino kye ngenda okubasomera mu bulambalamba bwakyo nga bwe tukola okudiscussinga nga bwe tuyingira okubaganya ebirowoozo nga nze nkulembeddemu mu birowoozo ebinoonyereza, ngenda kusooka nkibateerewo. Ekiwandiiko ky'olabaawo ku mabbali kiriko omutwe omukulu n'akabonero k'olulyo olulangira. Ako kennyini nga kino kyogerwa nti kyavudde mu woofiisi y'abakulu b'emituba. Abakulu b'emituba era nga Kikulwe Alex ye yakitaddeko omukono. Kigenda kitya? Ekiwandiiko kino omulamwa gwakyo kwesamula ebyo byensoose okubazannyira nti ye Katikkiro yabikoze nga ye, saako n'ebirala bye tugenda okubanga twogera mu bikulu bye tulabye. Woofiisi y'abakulu b'emituba mu lulyo olulangira y'ebbaluwa eno, reference and your reference, okutangaaza Obuganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, era nga ebbaluwa eno yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogw'omukaaga 2024. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizibwa nga 18 Ssebaaseka omwaka ogwa 2024 okuva mu ofiisi ya Katikkiro Charles Peter Mayiga, nga kino kyogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nsoma biri mu bbaluwa eno. Olulyo olulangira lwagala okutangaaza ku bino wammanga. Obwakabaka bwa Buganda butambulira ku masiga 3 era nga ge gano wammanga okusinziira ku bukulu bwago. Essiga erisooka, olulyo olulangira nga lukulemberwa Ssaabalangira. Ekyokubiri, abataka era nga ssentebe waabwe ye Kabaka. Ekyokusatu, abaweereza nga bakulemberwa Katikkiro. Nga bwe mukiwulidde, Katikkiro abeera mu ddaala lya kusatu ate liba lya buweereza. Omukopi awedde emirimu asindikibwa okukola bw'otugezereza ku mbaga, kangezemu abamanyi emikolo n'embaga, abaakola gwakatumwa, leeta kino leeta kiri,
bagambe bwoti naye si yabasalawo ate si yeesalirawo ebyokwogera. Ekiwandiiko kiraga bulungi mbolulyo olulangira lwakiikirirwa ekitali kituufu n'akatono. Mbasomera bbaluwa evudde mu ofiisi y'abakulu b'emituba mu lulyo olulangira. Ensonga endala eri nti omulangira David Kintu Wassajja talina buyinza na buvunaanyizibwa bwonna kukiikirira lulyo olulangira nga Ssaabalangira wa Buganda waali. Kino kikolebwa kunafuya Siga Dangira n'olulyo okutwaliza awamu ekintu ekitayinza kusoboka n'akatono. Twagala okutegeeza Obuganda nti Kabaka wadde atawaanyizibwa n'obulwadde mulamu era tumuwuliza. Kinajjukirwa nti Katikkiro yategeeza Obuganda nga Kabaka bwe yali atawaanyizibwa alaje ekitaali kituufu. Ekituufu Kabaka yeetaaga essaala zaffe. Si kituufu Katikkiro okutegeeza Obuganda nti amawulire agakwata ku Ssaabasajja gava wuwe nga waliwo abataka n'olulyo olulangira ng'amasiga gano gombi ge gakola Obuganda. Twongere okutangaaza nti Ssaabalangira yekka so si David Kintu Wassajja yayogerera olulyo olulangira, era olulyo olulangira lulina obukulembeze bwalwo okugeza bannaalinnya n'abalangira abakulu b'emituba nga bano be baana ba Ssekabaka. Tusuubira nti ensobi eno ey'obwannakigwanyizi teddamu kukolebwa kubanga ekkakkalabizo lya Katikkiro terironda mwogezi oba mukulu wa lulyo lulangira. N'ateekako omukono Kikulwe Alex, ssentebe w'abalangira abakulu b'emituba. Kopi eno neeweebwako Ssaabasajja Kabaka, neeweebwako ekkakkalabizo lya Katikkiro, ekkakkalabizo ly'abataka, omulangira David Kintu Wassajja, bannaalinnya, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ne Ssaabalangira n'aweebwako kope nga bwe mugirabaawo. Ebbaluwa eno efulumye olw'ebigambo bya Kanyoomonyoomo n'ejjoogo erisukkiridde eryolesebwa oyo eyaweebwa okuumaddamula Charles Peter Mayiga, omuyivu nga mu mateeka ge yasoma ate teyasobola kuvumbulamu bintu bisobola kutuyamba ng'Abaganda mu nnono. Ebbaluwa eno ekyoleka lwatu nti kyakamanyiiro era nga ensobi eno emulabulwako obutaddamu gikola kubanga emulumiriza ebbaluwa eno nti yeefudde nakigwanyizi. Era nga nkusomera ddala si bigambo byange, tusuubira nti ensobi eno ey'obwannakigwanyizi teddemu kukolebwa kubanga ekkakkalabizo lya Katikkiro terironda mwogezi oba mukulu wa lulyo lulangira. Okweteekawo n'okwesumaalika okwekulembeza bibadde baana baliwo eri omusajja ow'omutima akulembererako Ssaabasajja Kabaka, nga ne mu bubaka obwayita yatugamba nti obubaka bwokka obusobola okulambika ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka buva eri ye yekka kubanga kirabika nga yawamba okwogerera Obwakabaka bwonna saako n'okuddukanya emirimo. Abantu bangi bazze boogera ku lugezigezi olwo olukulungibwa abantu bonna ababaddewo ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okwewaŋŋamya n'okwewa ebitali byammwe. Kaakati obukuubagano obw'enjawulo buleeseewo okukontana naddala nnyinimu nga taliimu ebikere saako n'eminya bitembye enju. Mbakakasa nti mwe abali mu Buganda ababuweereza tubataddeko amaaso gaffe ate nga moogi nnyo okubatunuulira ku kye ekiddako. Ennaku zino waliwo okukontana mu biwandiike saako n'amawulire agafuluma. Ne twebuuza nti nno amagezi g'Omuganda agaava edda nga googerwako nti gaali ga kitalo gaddawa? Amatuufu agalina okutuula mu bukulembeze, abakulembeze abasuubirwamu ebyensa n'okutunuulira ensonga sanko okusengeka nga ffe ebiseera ebisinga ng'abakopi tufuna ekyo ekimaze okuteesebwako n'okukaanyizibwako. Naye kaakati ayagala yafulumya, ayagala kyakola kyayagala, era ne tubiwulira n'ebirala nga tutandise n'okulowooza nti ne bye tubadde tuwulira ng'eŋŋambo byalikakasibwa ebikolwa byammwe eby'okweyagaliza. Kyogeddwa lwatu mu bbaluwa eno, ebbaluwa yo kennyini eva mu ofiisi y'abakulu b'emituba nti nno bo boogera butereevu ne Ssaabasajja Kabaka, naye ate era tebalimye kutugamba na kutuwabula
nti allergy si ya muluma era ng'ekituufu batusabye essaala zaffe ku Ssaabasajja Kabaka nga bo aboogera naye. Kyalwatu nnyo ku kubuzaabuzibwa kutubuzaabuziddwa bannabyabufuzi. Abo ng'era omulimu gwabwe ekituufu gwali badde gwa byabufuzi naye ate bwe gutuuka ku oyo yennyini nga yennyini mukama waffe gwali badde tegukwatibwa mu nkwatibwa nga Katikkiro gyagukuttemu. Mbajjukiza nti nno mutera nnyo okweraguza n'okweyogeza nti ffe ab'amawulire tuba bagule, naye ow'amawulire nga tonnaba kufuuka w'amawulire osooka kuba ekyo ky'olina okuba. Nze nga Kankaka yenze omu ku Baganda era kinkakatako ekigudde mu bukulembeze bwaffe obw'ennono. Nandiki bwe nzija n'entuula wano mbabuulirako nti ng'oggyeko okukiikirira ebirowoozo ebiwabula mu nsonga entuufu, ate nange nga Wambwa bw'ayigira amaddu ga mukama we n'agagaagateekamu nyanjuliramu ebirowoozo ebyange. Abaganda balina olugero nti bw'ebindabinda etera n'etonnya, bw'ebindabinda etera n'etonnya. Tutandise okulaba ng'ebindira ddala, kakati n'ekire kikutte n'omusana tegukyalabika. Nga Kabaka waffe oyo Mwasanjuba buli wabeera mu ggwanga lino n'atwakira ffe tufuna emirembe, naye kakati yabinda ekire ne kikwata. Bwe kyakwata tuteebereza nti irabika enaatera okutonnya. Kiki eŋŋamba? Ebintu ebirumizibwa eby'enjawulo mu kuwamba obwakabaka tubiraba nga byesongodde mu maaso, bikulembedde nnyo. Ate ku mutendera guno ogw'amasembayo ga Charles Peter Mayiga birabika nga biddukira ku speed, nandiki nga kirowoozebwa nti nebyo bitegeke byalowooza okubanga akola, yalibanga ke kaseera alowooza okubiggusa mu speed, naye tulaba kaakati okukontana mu biwandiiko kuno kuleeseewo naddala okwagala nnyo okwemulugunyiza eri Abaganda, nga Katikkiro awulikika mu bigambo bye byayogera nti awambye banne era ye yeekulembeza. Ne mu lulyo newankubadde nga Oweekitiibwa Namwama Augustine Kizito Omutaka si wa kitiibwa wabula omutaka, tulowooza nti bwe wabaawo ekiwandiiko kye weegasseeko oli wankizo nnyo mu Bwakabaka okusinga Katikkiro, kubanga Katikkiro ekiseera kye kya byabufuzi ate ebiseera bye bigere bipime nnyo ng'akaseera konna afuluma obuweereza tewaalikkiriza kukozesa na kusomanga linnya lyo mu bintu bya bwewusa. Nkakasanga mu busengeke bwo osobola okutegeera era mu nnono n'obuwangwa mu mizizo n'emirombolombo n'obulombolombo obumanyiddwa waali badde toyogererwa mu kikolwa ekirabise nti nno onaabuulwa. Kakati Katikkiro bw'ajja olw'okuba nti nno ayisa ab'amawulire ayinza okuba yalina ssente ng'era zimuwa enkizo okwogera, naye munono tukimanyi bulungi nti kimukakatako okubanga si yayogera. Kikukakatako ne bw'obanga tosobodde Omutaka Namwama Kizito Mutumba kyali kakatako mu nnono okulonda omusigire oyo nno nga gwoba ow'obuyinza nga kimukakatako newankubadde ono ayina obukulembeze obw'obwa Katikkiro, ate tosobola kumutuma wabula otuma abo abagwanidde mu kitiibwa ekijjayo bulungi ekifaananyi ky'obwakabaka bwaffe. Era kitukwasa nnyo ennaku nga gwe bakulembeza buli kaseera mu biwandiiko ebitajjansa eri Abaganda bonna abatasobodde kuba bamativu eri ebintu ebyo nga bijjirako eddoboozi eryo. Oli wa kitiibwa nnyo ssebo okusinga Katikkiro era nga mmwe mwetoololerako obwakabaka buno era nga tulowooza muli bankizo nnyo ne bw'abanga Kabaka waffe atuvudde ku maaso ng'abulidde mu kibira, kakati temusobodde kweteekateeka. Ndowooza abasigire bammwe abaali badde be babakolera emirimu si Katikkiro, era nga ndowooza bano baali badde basembwa mu nkola ey'obuwangwa era ng'enkola eno yali badde bayisibwako ewa Kisekwa. Ezo zonna woofiisi ezo ezirabika nti ennaku zino zaamaamirwa oyo alowooza kimuyivu nnyo okusinga ennono yaffe. Ennono yaffe nno y'amaanyi nnyo okusinga obuyigirize obw'ebibiina obuliko n'ebbanga eggere, kubanga Omuganda asoma okuva lwayingidde mu nsi muno mpaka lwali givaamu, so nga ate emisomo egyo egyafuula Charles Peter Mayiga looya yatuuka n'agikuba olukumutwe ne giggwa. So n'olwekyo amagezi amazaale saako n'ag'ensibo ageetobese mu Bwakabaka bwaffe ge gaali badde gakulembera nga gasuubirwa okubanga ku ntikko yaago abataka abakulu b'obusolya bajjajjaffe mmwe gammwe mugatuddemu ate nga mmwe mulina okubanga mugatuddiza. Mu kyo musoomoozezza Abaganda ne batuuka okutuuka ekiseera kati saawa eno nga be batuusa ate okuwabula
era nga ngenda kujjayo entegeera ey'omuganda omu gwensiimye ennyo bya nsusso okusobola okubanga Katwere musajja akaawa akoze okuwabula kuno kwendowoozezza nti kankujje mu kukwesomera nzekka nkuwa Abaganda ku nsonga y'emu. Katwere musajja akaawa awandiise ekiwandiiko kino naye nga kino kibadde kigazimu mu ngeri y'okukwagala okuwabula. Newankubadde ebimu sibirinaako bujulizi nga nange amagezi ga Katwere byawandiise gabadde matonotono, kansomeko ebyo ebitono ebitegeerekeka mu kuwabula n'okutereeza ki ekirina okukolebwa. Ffe bannannyini Bwakabaka mmwe ababutuddemu abatabutegeera tubazzeeyo ku wuzi n'olukoba okusobola okubajjukiza ki kye mulina okukola eri Obwakabaka bwaffe. Awo nno bino bya Katwere. Awo nno eggwanga ly'Abaganda n'Obwakabaka bwabwe okutereera kitwetaagisa bino wammanga. Mu biwandiiko bye mutategedde byawandiise kanzijemu amagezi ag'ensibo nga Katwere agamba nti awo nno eggwanga ly'Abaganda n'Obwakabaka bwabwe okutereera kitwetaagisa bino wammanga. Musajja akaawa ono ayogedde ekisooka nti alowooza nti okuzzaawo obuwangwa n'Omulangira Katebe nga ye mukulu n'Omulangira, Omulangira ono era Kabaka, newankubadde ekigambo Kabaka kikkirizibwa okukozesebwa ku Ssaabasajja Kabaka. Musajja akaawa ono ategeeza nti ebyo bye mukola mubisussizza. Katikkiro Charles Peter Mayiga yawamba obukulembeze bwonna. Nze nga omunoonyereza mbategeezaako n'Obwakatebe kirabika yabutwalira ddala. Ye Kabaka w'emisambwa, emizimu abalongo, eyali badde alambika baamugoba, ettaka lino bali mujjako ali yabundabunda. Ekyokuswaza n'ekikyasinza obunene kye mutasobola kukkiriza, naye olwaliro kankyogere kubanga byafuuse byannamwatulira. Tosobola kuyisa birabo bisatu gy'asula nga tonnaba mugwako ng'ali mu kirabo yeenywera. Abo abamuli ku mutwe abamunywesa kugumala mu mpaawo nga yeekokkola ennaku. Kakati ekitiibwa ky'Obwamulangira Katebe singa kiba kiddiziddwawo. Ono omusajja akaawa agamba kyalibadde kikulu nnyo obukulembeze obwo obutanaabuulwa ne butunulwamu nga buli omu akola omulimu gwe. Ekyokubiri kyatutunuulizza mu biwa bye kwe kuzzaawo enteeko y'abalongo b'Obwakabaka ekuumibwa Namasole. Ekyokusatu okuzzaawo embuga ya Ssaabalongo eyitibwa Amasengere. Ekyokuna okuzzaawo embuga ya Ssaabataka eyitibwa Kisekwa. Ekyokutaano okuzzaawo embuga ya Ssaabasajja eyitibwa Ekitikkiro. Ekyomukaaga okuzzaawo omuzizo gw'abajjajjaffe abataka okulonda abasigire baabwe okukola emirimu gya Kabaka nga basembeddwa embuga ya Kisekwa era ne beekenneenyezebwa abajjajjaffe abalangira abakulu ab'emituba gy'Abassekabaka n'okusengejjebwa embuga y'Amasengere. Ekyomusanvu Kabaka okusiima okwogera oba okukola ebyo byokka ebirambikibwa olukiiko lw'abajjajjaffe abataka era nga ye Ssaabataka, era nga byonna biruŋŋamizibwa olukiiko lw'abajjajjaffe abalangira n'abambejja ye nga bw'ali Ssaabalongo. Katikkiro okukola ebyo byokka bajjajjaffe bye balambika n'okuluŋŋamya eri okusiima kwa Kabaka. Ekyomwenda okussa ekkobo ku baami ba Kabaka okwetayirira mu lubiri lwa Kabaka n'embiri z'Abassekabaka, era bajjajjaffe abataka bakolenga ebyo byokka ebiteeseddwa bazzukulu bwabwe ku butaka bwabwe, nga ddala bwe kityo bwe kiteekeddwa okubeera. Bajjajjaffe abalangira n'abambejja bakolenga ebyo byokka ebiteeseddwa bazzukulu baabwe mu mituba gy'Abassekabaka. Enkola eyo ye yokka ejja okununula Abaganda, Obwakabaka bwabwe n'ensi yaabwe, Buganda okuva mu buwambe bw'ensowole n'obutamanya. Amazima kya nnaku kyennyamiza ate nga kya bujoozi nnyo era kityoboola. Kivvoola kiweebula n'okulengeza Kabaka ne bajjajjaffe ng'abazzukulu baabwe bo be basigira n'okusiiga mu lubiri lwa Kabaka n'embiri z'Abassekabaka okubuutikira amaanyi, obuyinza n'obuvunaanyizibwa obw'ebifundikwa by'abajjajjaffe. Ekusoma kuno ekiteeso kino kankiddemu n'okwennyamira. Amazima kya nnaku kyennyamiza ate kya bujoozi nnyo era kityoboola, kivvoola kiweebuula n'okulengeza Kabaka ne bajjajjaffe ng'abazzukulu baabwe bo be baasigira n'okusiiga mu lubiri lwa Kabaka n'embiri z'Abassekabaka
okubuutikira amaanyi obuyinza n'obuvunaanyizibwa obw'ebifundikwa by'abajjajjaffe. Kale nno nange bwe nkiwulirizaamu kintu kya nnaku, owangaale ennyo era obeere w'amaanyi, Mukama akwongere. Ssaabasajja Kabaka katwere musajja akaawa, mwotegese ebyokuwabula ebyo. Mwebale nnyo okuwagira omukutu gwaffe, ssaako n'okugussaamu ekitiibwa, okulabira ddala nga ffe tugwanidde okuyisangako obubaka obw'obuwabuzi. Ebintu bino bizze wakati w'okusoomoozebwa okuli mu Bwakabaka bwaffe ng'era butunuuliddwa okubanga tebukyali obwo bwali buli bwe twali babulengerera bannaffe abatwetoolodde abaatujjangako amagezi ag'enkizo ssaako ag'amagezi ag'enjawulo agatusoomoosa n'okuyitibwa ekkula lya Afirika. Ekigambo ekyo kyayitibwa Buganda. Kakati tutuuse mu kiseera ng'ab'amasuuti batandise okufera okuva ku buyinza ng'ebitiibwa ebitonotono bye batuddemu babikozesezza bubi n'okutuuka kussa erirambika nti kati be boogerera buli kimu. Ssaabasajja Kabaka waatali ebigambo bikontana, bano bagamba tumuwuliza, bano bagamba tetumuwuliza, n'abandi ne batuuka okuba nti abakopi bakubye eggwanga mujje okwekoowoolako okujja okudduukirira ate embuga ng'ate ffe twalidduukiriddwa ng'abakopi nga tuweebwa ebiragiro ebiteekebwa mu nkola nga tulina kugamba nti nno kyekyo weewaawo kikolewe nga bwe mugambye abaliyo. Naye kaakati ebiri emmenge eyo tebitegerekeka, twasigaza bizimbe na okuwooza okwa bizinesi. Kambeereko ate ekyokubiri kyembalaga. Ejjoogo n'obujoozi bizze ne biwaŋŋama mu Bwakabaka bwaffe akaseera konna. N'ekifaananyi ekyannuma ne kinnyiiza. Kaalibadde kantu katono naye kankasheyalinge nammwe engeri nti n'abantu abalala abakulu bavuddeyo okuwakanya bino ebikolebwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nsonga ez'enjawulo. Waliwo ekifaananyi kye nabalaga mu puroguramu eziyise nga maama wa Buganda Nnabagereka ali mu Amerika eyo nga Kabaka waffe situmulaba. Awo nno saagala nnyo kugendawo kudisikasinga okubanga simanyi nnyo bulamu bwa Kimbejja era simanyi nnyo bulamu bw'obwa Nnabagereka saako obulamu obutobese mu mbiri, naye ate nga nkozesa amaaso gange nja kulaba. Njagala bubaka buno mu buntu osizeeko Katikkiro Charles Peter Mayiga ti ne bw'oyagala otya tosobola kubuutikira Kabaka waffe. Mwetegereze ekifaananyi ekyo. Neebuuza maama w'eggwanga lyaffe w'ogendera mazima ddala kino si mu bubi naye kyampisa bubi n'otuula mu kifo n'oddukanyiza emirimu. Nga woddukanyiza emirimu ekifaananyi kya Katikkiro bakitadde waggulu w'ekifaananyi kya Kabaka. Ndowooza oba mukirabaawo. Bino ebintu si byakulowoozaako bulowooza, kinnumya omutima era kyannumya omutima. Bw'ojja n'osanga nabirabako mu luyimba olumu oba lwali lwa Bobi Wine ne Pastor Bugembe nga bayimba nga waliwo omuwala omu nga ayagala abasajja babiri. Byali mu luyimba ebyo, asiina kyembinonoozaako, byali mu luyimba. Kati ng'omu bw'afuluma ng'akyusa ekifaananyi oba oluyimba olwo lwali lwani mu mpabule ng'ate emabega nga kyono saidi eno nga kyono. Kakati omu ndowooza yali Bobi Wine bwe yakizuula, Bobi Wine tuyogeza ku Bobi Wine omuyimbi, bwe yajja n'akibikkula n'akiraba yenna yina gwe kyali sikyajjukira kuba ndi mukola puroguramu eno naaba kijjukira mu nzijukize, kyamuluma nnyo mu mutima. Bw'obeera nga tukizizza mu mbeera nga bwe nabagambye simanyi byakirangira era nga ndowooza ffe ng'abakopi twali badete butwewaŋŋamya, saalirowoozezza nti nno eyo yonna mu buwoofiisi obutonoto bwe muddukanya bwafuuka bunene okusinga obwakabaka bwaffe, gye muddira ekifaananyi kya Kabaka waffe ne mukiteeka emabega nga maaso awa maama wa Buganda waatudde waddukanyiza emirimu omwezi ensi zammwe gye yali ayambadde mu nyambala gye yali ayambadde, gye ndowooza nti nno mu Nnabagereka Foundation twali badde tuyigayo mpisa nga tusindikayo n'abaana baffe naddala mu abali e Bulaaya, abaana bammwe abali exposed ku nsi okubateekateeka mu culture baalirabye ennyuma saako n'obulungi
obuli mu culture ngo yennyini agibaleetedde ate agifaanana. Kakati kyannuma nnyo era ngambye newankubadde kyannuma n'enkisirikiro lwayo kankijjeyo ekifaananyi kya Katikkiro nga mukibise ku kifaananyi kya Kabaka waffe. Mukijjirewo ddala ekya Kabaka kiviirewo ddala. Kiviirewo ddala kireme kubeerawo. Muteekeewo ekyabo be mwagala ennyo. Gye naye muleme kutujooga newankubadde muli mu nsi z'e Bulaaya. Ate kye tukibakakatako okutulinnyako na kutuwaŋŋamako. Ezo nsi ngwira era mbu bababoola newankubadde nga mwalemerako. Ye muli bababoola newankubadde mwekaza muloota tisinga ewammwe wabadde watereevu mwalizze wano naye woonooneka mulaba ate be tulinamu essuubi ne tubagattako. Mazima ddala nkolimira abali mu kaofiisi ako abaakateekawo naye yasitula ekifaananyi kya Kabaka waffe. Tukusaba oveeyo ng'ebifaananyi bwe byafuluma weetonde. Tukusaba weetondere ddala ng'ekifaananyi ekyo bwe twasobola okukifuna. Kyali kikolwa kibi akusobola okwetonda tekimala. Lowooza ddayo okuba amavi mu kika kyo okowoole abo ab'omu kika kyo nti nno kye wakola tekiriiyo. Bw'obanga wali okitegeeza kimanye twakitegeera. Naye kokkola ebikolwa ebyabannaffe abamu abatonotono abali mu ggwanga erya Canada, agamu ku masaza ga Ssaabasajja Kabaka waffe ng'eriyo n'abakiise ddala mudduka ky'emisinde ng'omuntu gwe muddukira temumanyi na gy'ali. Nandi kimpozi nga mutugambye mwe mumanyi gy'ali. Nategeezebwako awo nti waaliwo olukuŋŋaana ne wajja eyo omulangira Jjunju nti ate ne musimbula emisinde ne mutandika n'okudduka. Nnuuluuki ezo ze mukuba era nga mu butuufu baani ababakolera ebyokusalawo mu nkiiko ezibakulembera gye muli eyo. Mbagamba akaseera kali ntuukirira nga mbeetaaga. Kyova olaba oluusi tubatya n'ogamba bannaffe abali e Bulaaya bwe bali babanjiribya wano nga bantwala baani abali nnyamba ne tulowooza nti kale baleke. Naye ate kino kiruma nnyo kya Bwakabaka bwaffe kiba kitutiisa n'okwogera naye ka tukibagambe. Enkiiko ezo ze mutuulako nga bannamawanga be batuulako Obuganda bwaniriza. Naye mbabuulira nti ate munnamawanga okutuula ku lukiiko ate si yasalawo. Ne mu lukiiko yalibadde nga tateesa biteeso bye muteeka mu nkola mu abalina okumanya ennono. Newankubadde nga Canada eyo olukiiko lwammwe naluwulira abajjuddeko ate ndowooza betuwogerako bali bennyini aboogerwako nti mu kuteesa baali badde tebateesa ate mu Abaganda ab'olubatu babakozesa ensobi. Kale mweddaabulule mukitunulemu nti ensowola ezijjudde mu bukulembeze bwammwe n'abo bennyini bannakigwanyizi ate batandise okubasinga amaanyi mu nsalawo. Mu byenfuna n'ebyobugagga baali badde bakola kye baagala naye bwe tutuuka ku nsonga y'ennono naddala eddiira ddala ate ku oyo owaffe Ssaabasajja Kabaka yali badde nga tesaalibwawo abo be mulowooza nti babeegattako bwegasi mu kutegeera Obuganda naye nga nabo balina gye baava ekitali kibi ng'Obuganda bwe bukuŋŋaanya naye ate ekitakola bwamu nsobi mu kunaabula mufune emigongo abantu b'e Canada. Simanyi nze saalirowoozezaayo kintu kyonna kikwasa muntu misinde agenda adduke. Odduka kyodduka ki? Kabaka aliwa. Kyemukolwa ekikolwa kibadde kirungi nnyo era tubadde basiimu nnyo ebbanga lyonna. Bannaffe ab'e Bulaaya gye mukoze birthday run ne muddukira mu masaza ag'enjawulo Obuganda bwaffe ne bulaga ti Kabaka waffe si Kabaka koma wano wokka n'emitala w'amayanja akulemberayo kibadde kitusanyula. Ku luno kyali babaddemu nnyo era mwali kyebuuliriddeko nnyo obutanaabula kufaanaganira ddala nga Charles Peter Mayiga. Nammwe bwe tubadde tulinamu essuubi ng'ebiseera ebisinga gye tuddukira okubeebuuzaako ate mutusobedde. Nkakasa nti obubaka bwange obwo temubutwale mu bubi naye birthday run ze mwakola tezaatusanyula n'ensalawo y'ebyokusalawo ng'ate oluusi bisukkuluma eyo gye muli ne mubituweereza tubitambulireko tujja kutandika okubiyisaamu amaaso olw'enneeteekateeka yammwe eraga nti nammwe mwali babawambe ng'ababawamba so n'ensaasira omulangira Jjunju kitaawo nga mulwadde ate oli mu kucyakala kulinnya nnyonyi nate era kukuulira biwenda bikola bintu binaabuula. Kale nno nga ffe abakopi bwe tukuuma empisa ate ne muli olulangira mwe abatagambwako edda nga singa tubaddamu twatemwangako mitwe naye ku mulembe guno oguliwo ffe tulowooza nti nno kitwala abazira ennyo abaatusooka abalwanirira Obuganda ne babwagala ne babubeezaawo nga bakolera oluli olulangira kye luvudde luba nga lulanda mwe muva se luli olulanda wange otabuukira walungi
Ssaabasajja Kabaka waffe ate nga mwe mutudde mu kitiibwa ekyo so temukisiiga busa na ttoomi. Ngenda kusembyayo abantu abakwata omulangira w'Obwakabaka bwa Buganda omuto ne mumukulembeza okumuleeta mu mikolo gy'Obwakabaka. Ssebo Katikkiro Charles Mayiga e Buganda ekulaba okwatanga omwana omuto ne mumukulembeza okumuleetanga mu mikolo egy'enjawulo mumuliireko sho era mulage olw'okuba nti mmwe temuwera mu kubaawo kwammwe. Mwemanyi muli bakopi abalina okuweereza nga ne mu ddaala ly'obuweereza eddaala eryaffe ery'Obwakatikkiro abakopi mwe tuselectingibwa lya 3 liri wansiko newankubadde bw'oba osoma ebiwandiiko weekulembeza n'olaga nti ebiwandiiko bino gwe yeewuuyo era n'osaagira ne kuba amawulire ababa bazze ndowooza baba bakimye ka ssente kubanga profession yaffe mukyalimu bannaffe bangi nnyo ng'amawulire bagatembeeya. Tekyalibadde kirungi kukola nga address ekisooka si gwe ogwanidde okwogera naye ekyokubiri bw'obanga oyogedde nga gwaliwo nga gwanaasobola okutuusa obubaka bwenkakasa nti ennaku zino tetukyabwesiga mukopi munnaffe okutulimbanga n'otukozesa gwe okusobola okwekkusa n'okwegaggawaza n'okweyita kalimagezi ky'otali. Kaakati ate otaddewo okunaabula nga bw'oba osoma n'ebiwandiiko bisembayo ng'abooluli olulangira be bali ku ntobo. Bannaffe bakulu abataka b'obusolya be tutamanyi batuula wa kubanga abamu oba batuula mu State House tubalaba gye basiiba, abalala ate oba mutuula wa ebiwayi eby'enjawulo kasi tumanyi ekikiikirira kiriwa kyekiriwa. Ennimi n'endyo ze mugaaya ssaawa eno nga ssaawa eno mulya mu bigambo byammwe tusobeddwa okutegeera naye ekyo kyalibadde kikulu kubanze nga kankaka sina magezi genkana kubawabula na kubategeeza nkwata nsobi ezo ez'olwatu ezirabika nga singa musobodde okuzibikkirira n'okwebuulirira twalibadde tuweewaayo okubavaako n'obutabagambako. Nate era tulowooza nti nno kyabwewussa era kyamagezi matono nnyo nnyo Katikkiro okuddiranga aboolulyo abakulembera abakulu bannaffe be tulabirako n'obasomanga mu biwandiiko nga bibasembyeyo newankubadde nabyo gwe obyeyiyiza bya kifere n'oddira abataka abaffe ate n'oboogerako eno mu kusembayo. Tokozesa bitiibwa na titles ezo kusobola kwerinnyisa na kwewaŋŋamya kulemerawo. Akaseerako katuuka n'oweereza obuweereza obusiimibwa oba obujungululwa nate era ky'oba oweerezzaako nze nga nze kyewaweerezaako ng'otandika na kisiima kino ekisembyeyo muzeeyo oyonoona. Weekitiibwa emyaka gyo ne banno baweekitiibwa kubanga emyaka tegiramula ate entegeera newankubadde abakadde abo basirise n'abasinga nga bakutunuuliza kiiso kya mbuzi kulaba bwe kirekerera oli kennyini ate ne batunuulira ggwe ekibaleetedde okutunuulira ggwe kwe kuba nti ate ggwe weesowolayo nnyo nga tojja na kitiibwa na kuwa banno bitiibwa byabwe nga bwe bigwanidde kubanga Obwakabaka ge madaala ago. Oli ne bwabeera mwavu ng'asiiba ku mmindi ng'ali awo ali mu lugabire nga tavugibwa mu mmotoka ng'ezizo talina n'abakuumi tekimukakatako kubeera nti nno gw'omusinga oba oli wa kitalo nnyo ebyo byansi byakwewunda bituuka ne biggwa naye mu kutambuza endyo zaffe saako n'obutalekerera buwangwa bwaffe banno bawe ekitiibwa ekimala kubanga ffe ng'abakopi tukiwa nti nno Kabaka alituuka ekiseera bali kuwummuza alirondamu abo ab'ensa abategeera era abateeketeeke obulungi nga balina okusanga omukululo omulungi ogutaweebuula ate kudda musenga vudde mu ngazzeemu nti ayinza okuddako yalidde ate mu kwetonda n'amala emyaka nga taweereza okuggyako okutereeza biwasobya. Nkakasa si bugagga bwe bukulembera ate era si bwavu bwe bumazaamu abantu ekitiibwa nate era si kwewulira na kwemaalinga. Maama wange yakuyitanga kwemaalinga okwo okweteekawo n'olabika nti gwaliwo nedda ekiseera kyo nga bw'oli kikozese bulungi kinajjukirwa ng'abo abaweereza mu Bwakabaka abasinga be tutalina kye tujjukirako naye abatono abalina bye baakola tubibeebaliza ebbanga lyonna. Naawe guba guli kukka bwe gutyo mu vi tuli kitunulamu okulaba biki bye wakola ne biwasobya ebingi okulaba nga watuswaza mu buweereza bw'Obwakabaka. Kale nno ku lw'ensonga ezo essatu okuwa omuzinzi ogwetaagisa ekiwandiiko ky'abannaffe aboolulyo olulangira mukitegedde n'okwegaana tukitegedde n'okuwabulwa tujja kulifaalingangako ng'omukopi munnaffe awaba era tuli bajjukira nti temwetuulako. Bangi nnyo tubadde tubakulitisayizinga nti aboolulyo muliwanga mwekwese
tukitegedde lwatu nti olw'okuba ensimbi zajja n'okwekulembeza n'ebitiibwa baabatuulira naye ate mukoze bulungi okwesammula n'okwegaana ebyo ebikolebwa kiri babalibwako nti temwaliwo mu kusaanyaawo newankubadde amaanyi g'emmundu ne ssente ennaku zino gakulembera. Kaakati ne yebadde ensonga esooka mu puroguraamu eno ng'ensonga ey'okubiri kwe kubadde okuwabulwa kw'omu ku baganda ab'enkizo abo nno abakopi abasobola okutegeera nga ffe tutuddemu ebyafaayo n'entegeera. Tubisiimye nnyo olw'ekitiibwa by'otuwadde. Ekyokusatu kwe kukaabira n'okukaabirira bannaffe ab'e Canada ensa muyongere okuwa omuzinzi ebintu bye mukola nga mubikola bwa Buganda. Mba temubisobola mubireke mutambuze obulamu bwa bulijjo kubanga ebikolebwa nga abatali baganda be babibakozesa tebitukiikirira bulungi. Mwalizaako bye mukola mwene mwegaggawaza ng'abantu kubanga tekigasa ate kukola kwonoona ne tutabaako kye tusigaza. Nsembayo nga nkolimira yaddira ekifaananyi kya kabaka waffe n'akitimbako ekyamayiga mu Amerika eyo. Nategeera nti ekifaananyi ekyo kyakubwa naye ffe ng'Abaganda liisu lwetunuza nga nkaliriza tuteekawo enkaliriza ng'omusota okulabira ddala mu ngeri mu ssebunya bwa musota tebusongebwamu lunwe kati mwe mutandikidde ddala okubusiiga ettoomi n'okukwatayo nga mulinga abagamba nti nno obwakabaka bwaffe bukuula amannyo nammwe kamugende maaso nga mwongera obusiiga obutwa obutulya olukedde. Eyakikola ekyo nsaba weetonde ate weetondere mu lwatu kubanga twakitegeera nti ne kyemukola tekiriiyo. Ekifaananyi kya Nnaabagereka Saidi ekifaananyi ky'amayiga ndala ne mukibika ku kyakabaka waffe tekibadde kirungi. Ku mulundi guno temunneetika temunneetika nze ndi muweereza akiikirira ebirowoozo by'abanoonyereza ate n'omukutu gwaffe gulondawo ensonga ate nga gulina okubeera ogw'omugaso eri abo bennyini be guweereza. Okuva lwe twasukka mu bagoberezi emitwalo 10 twakiwa ekitiibwa ne tukissa mu nkola okubaweereza ebyo eby'omuzinzi ebijja mu buwagizi bwe mutuwadde yeffe Media Choice Telefina. Media Choice Telefina eri wansi wa kampuni eyitibwa East Prime Film Production ng'eyeyo ekola birala wabula guno gw'omukutu gw'enjawulo ogw'omutimbagano gwaweebwayo okutunuulira ensonga ezisobola okulambika eggwanga biri kukola ssente na kwebeezaawo naye ate era na bino ate tusobola kubeera mu ggwanga lyonooneka n'olowooza nti onaakoleramu ebintu ebikugasa bitwale mu maaso. Njagala okubakoowoolako nga bwe mutukoowoola mu mabaluwa ag'enjawulo newankubadde nga n'onaawabya Katikkiro naye amaliriza agamba tali bubi naye ate mumusabire. Kaakati mbeebaza nnyo bannaffe ab'omunsozi eyo abasobodde okutuwa essaala eri Ssaabasajja Kabaka era puroguramu gye muddako okulaba ndi mu kuteekateeka nga ngigatta ku bitonotono n'okugyetegereza ebitaswaza ng'ekyokyosa Ssaabasajja Kabaka ekiri bakabaka abo we baatuukiranga we baagobera we bakima obuyinza okuva essese we baatuukira ekyo ekiri awo ekitalina kuzikira ebirala eby'omu mbiri kabizikire naye kino mbeebaza nnyo mwenna be nakubira omulanga ogutaabadde gwa mwanguka nga gwabadde gwa ku masimu g'abantu ekyoto ekyo kikumibwe ate tukirambulengako okulaba nti nno tekizikirira ddala okonno nga kwe kunaateekebwanga akabaani akatambulira mu mpewo paka Namibia okutereeza ebyo ebitonotono ebitu ebyogerwa nti by'ebyomwoyo ebisobola okutereeza kabaka waffe. Mulindirire ekitundu ekyokubiri ekyokutalaga ensozi z'obwakabaka n'essaala ez'enjawulo ze tukumira kabaani okusabira Ssaabasajja Kabaka waffe. Yenze Ssaalongo Kanka Kapita, yenze Mutesiteesi omukulu mbasiibudde n'abalaba mu kitundu ekiddako. Eddembe ssebo okumwebuusa wajaludde nze ng'Omuganda laba ensolima ssebo zimwefunza amalindirizi galambika ensonga busisaanidde kumanya by'embuga awo ntya kabaka watali aliwa maaso malungi okuttewa lukumwana ntabetwa twagala kabaka waffe mutebi ebigere ebitendeze aliwa malungi okuttewa lukumwana ntabetwa twagala kabaka waffe mutebi aliwa maaso malungi okuttewa lukumwana ntabetwa twagala kabaka waffe mutebi ebigere ebitendeze aliwa maaso malungi okuttewa
tawetwa twagala kabaka waffe Luteri ine jogo nsekere n'obugina kulira olugero seka wake weeyolera